Omunnyo TV nyongera kula musako nayo wasota sebe wasota nyabo bokedde bulungi mitundu ebyenjawulo wadde sawe za kafyuzo zitekatika kutuuka sawa zoze 12 kubulakadde kikangasa tukubanga sawa eza kafyuzi gwako ate abantu okutandika okutambula obulungi kuba bagamba kafyu atandike sawa emu eyakawungezi okutuka sawa 12 n'ekitundu ez'okumakya kati wazibanga ziri 12 kitegeeza abulakadde kikatonotono okubanga abantu bakkirizibwa okubanga batambula mu butongole tuyingira olunaku olw'ekkumi olwa kafyu olwaleero ebula ennaku nganya kafyu aberenga gwako ndowooza ate omukulembeze w'eggwanga anaava ati n'agenda maaso kubanga alambulula ekiddaku kafyu bw'anaaba aweddeko n'ennaku ziyawa ez'ebidduka bino ebyobwananyina okubanga birimizibwa amanya nze Mamali Wamala program Omunnyo Ku Makya tuyingidde okuba tutambuza ensonga ezaakoze amawulire olunaku olwajjo n'okutunuulira ekibuga kyonna n'eggwanga erya Uganda okutwaliza wamu naye ng'ennaku z'omwezi zino wezigenze otuuka ng'ensi yonna ekyali ku bunkenke efukamiziddwa olw'ekirwadde ekya coronavirus oba COVID-19 ekyongedde okubanga kyeriisa enkuli abantu abasomu kakadde akamu n'ekitundu okwetooloola ensi yonna balina ekirwadde kino ekya coronavirus naye ngenda kukwasako munnange omwana w'omwami akulamuseeko tubeere nga tutandika n'ensonga ze tulina olunaku olwaleero. Yes, neyanzige bwana Wamala omulabyo omulungi wa Soul TV nange njagala okulamusa akamakya galeero wasizotya nno sebo wasizotya nno nyabo twebaza Katonda atukuumye atukuumye ng'ate era akyatukuuma naawe erudde eyo mwebaze okukamala obumazi nze mwana w'omwami program Omunnyo Ku Makya tugituddemu. Yesebo tuzze bannaffe babadde olunaku olwajjo ensonga mwazirabe nga bazikwasaganya ate naffe tuzze olwaleero leero ndowooza Holy Thursday leero lwakuna leero lwakuna Holy Thursday nkya Good Friday ate ffe tujja kudda ndowooza ate wali ku Monday ejja kubeera Easter Monday naye tutekigaana kubanga twongera okwagaliza abantu Easter ennungi kuba kati eno wiiki ebeera holy ebeera wiki ntukuvu yakulabika nti byonna bikwasaganyizibwa naye ng'egenza okujja nga lockdown egenda mu maaso mu nsi yonna kubanga nengenza okulaba ne Bungereza mukyala wo mukatuliki tubisoma ne tutambula mpola n'okumanya kubanga bitukakatako kubanga tubitegeera kubanga mbadde oba nkutwasa ery'eggaba bakutwale mu seminary ebintu engeri gy'obikyapa omazeeko pulaani olunaku lweggulo pulezidenti w'eggwanga yayogeddeko eri bannayuganda kiki ky'osinza okulaba mu kwogera kwe ekintu ekyabadde ekikulu era ekibadde kireese obunkenke be bantu abadde bagenda mu maaso okubanga bakola dduyiro oyo abadde agenda kuvaamu akanyamberege naye ndowooza omukulu yakirambise bulungi nagati yeetaaga kuddamu kulaba muntu akola dduyiro yagambye dduyiro mukolere mu maka gammwe temugenda mu nguudo nakuyita byepukulu bigenda mu maaso kubanga mugenda kwesiiga ebivvulu abadde avudde ku kyokubeera dduyiro ng'afuuse bivvulu abantu bajja ne bakuŋŋaana ne bagenda mu maaso ne batulireyo kunywa mwenge yagambye tikiddamu okugenda mu maaso ekikya ebinanka byonna ebyo dduyiro gwe mukola kudduka kukola ki yabiyimiriza olunaku olwajjo kuba ndowooza yebadde ensonga ebadde ate erimu akanyamberege ak'amaanyi okwongera okuluŋŋamya nga muneebuuza ki ekiddako tubadde nga tubalaba bypass bw'ogenda wano wetubaga wonna ng'obalengera badduka emisinde mu buli kitundu kyonna ekya Kampala ne gundi ne Wakiso mubaddemu abantu abadduka babadde badduka newewunya n'okwewunya nti bano bulijjo babeerawo kubanga ndowooza badde nga busy naye ate kwegamba ekintu ekizibu nti abantu abamu tebalinawe basobola kukolera dduyiro waka kubanga ava ku buliri agwa mu kkubo ekyo kizibu nnyo kati ndowooza bakikwata bubi naye nga dduyiro oyo yeetaagisa okwongera okuba nti omubiri gwo gube kipinga nga mulamu bulungi singa akantu konna kaba kagulumbyeko gusobola okwerwanako mangu okutangira amangu embeera neeterera bulungi naye kakati olw'okuba twagenda ne tukigalabanja that is the result nekiva twakiblowing out of proportion nti abantu ne bagamba nti kati dduyiro ate katukuŋŋaane bukuŋŋaanyi ate tugezaako okulabika tutangira cases zino tulina 53 kati kubanga jjo tulina 53 214 omuntu omu yekka yavuddemu nga alina ekirwadde kino ekya COVID-19 bw'otunuulira amawanga agatwetolodde naffe nga bwe tutunula Kenya erina 179 Uganda tulina 53 Tanzania erina 23 ate Burundi erina 3
Rwanda erina 15 10 kati bwe twogerera 10 balinye ate South Sudan 2 ate Congo bangi 183 around there okay naye nga ensi yonna bw'oba gitunulidde nti abantu abafunye ekirwadde abakakifuna bukya kitandika mu Wuhan China bali akakadde kamu 5,819 as we speak now kubanga kati eno gundi mitene egenda kwongera okubanga buli agira nga batonyezaako abakafa ekirwadde kino mu nsi yonna kati bawera 8,885 mu 2 ate abakakisimatuka nti babusibuddwa bavuddeyo 33 mu 5,889 naye nga era America ekyali ku kanayo kyani ekirwadde gye kisinze okukola ki wali yafuza epicenter yakyo kyavudde mu Wuhan jo baguddewo lockdown yaweddeyo okuvira ddala bagigala mu January oba ku ntandikwa y'omwaka guno ne bagisumulula kati train buli kimwe emirimu gyatandise okutambula bulungi era buli kimu kitambula bulungi bukwaku bazzeemu China y'okulabika nti etambuza emirimu gyayo naye ng'ate embeera yo erabika nga ekyalinze nnyo amawulire amalungi ye Prime Minister gwanga erya Bungereza nti agenze akuba ku matu bagambye yatuddeko ne ku buliri ekyo kiraga nti kakati ate embeera egenda ekola ki etereramu bamuwadde abasawo abasingira ddala obukugu waliwo omusawo omu gwe bagambye akola ku byamawugwe gwasinga mu Bungereza ye yamubaddeko ndowooza ne bafuna essuubi naye ekyabadde mu Amerika olunaku olwegula abantu 185 okuba nti bakunkumuse kinene nnyo kuba ndowooza nga baali bagambye nti bw'otunuulira piki y'ekirwadde kino nti mu America yali etuuse mu weeks zine ze baba bagamba ez'okuba ez'akanyambereke wiiki eyaggwa n'eno wiiki gye babaga nti bayinza okufa abantu between emitwalo 10 ku mitwalo 24 ndowooza ke kanyambereke ako ke balimu ate bw'otunulira president ye Trump ate embeera gy'alimu kati ali mu kulumba kitongole kya byabulamu mu nsi yonna batandise kwetwala na munnaffe Dr. Adhanom kuba mugamba nti tugenda kuwa akasente konna bw'otunula ekitongole kino eky'ebyobulamu mu nsi yonna ndowooza America yebadde esinga okukiwa obuyambi yebadde ekisinga okukiwa obuyambi naye yadde gundi Trump musajja waki wamafandali nze nange omukono nguteekako omusajja tiimu yonna bagigobe yawaleereza organization nti kati bakifuula China centric kitegeeza nti bakiwugula bati akanyamberege kano konna ke tulimu ekibiina ky'amawanga amagatte ekyo ekya World Health Organization leadership eri incompetent yeyakituleetedde okuga China yabakwata bweti temulangirira nti wano boda bazigali ennyonyi temuzigamba nti balime okujja eno emiwendo mugirangirire nga mitono what sort of incompetence is that anabane bakkiriza kuba nti yo mukulu yavuga nti kati ekintu tukiteeka mu byabufuzi kuba si byabufuzi kubanga akati omusajja ono agenda kwongera okuvumaganya Abafirika nti tuli enguzi kuba mu Ethiopia hava wano waffe engulu wano ensi yonna eri ku lockdown because of his advice ekintu bakikwata it was in the right proportion in the right direction bakireka ne bakiragajjalira those 2-3 weeks zakola kinene nnyo okutwala ekirwadde mu nsi yonna kubanga otunegwanga Italy nti Italy basigala basubulagana bulungi era nga batambula bulungi okugenda China bavayo ne bagenda ne bakomawo ng'abantu bakolera ku biragiro bye nga yalwawo okulangira nti eno pandemic nti kyali kigenza okufuuka global naye ebyajuliza bya DRC naga nti kati nga bwe mwatulaba bwe twakwata ekirwadde ky'Ebola mu Congo twasobola okukikwataganya ne tugalangira nti eno yali global crisis nti yali epidemic naye ng'egenda mu nsi zonna kwa tulaba nti ate Congo yo basobola ne baggalako ensalo ne Rwanda naga ate muggalawo tekyetagisa kuggalawo naye ate kati kino kyo bwe kyagenda okujja nti kyali kirwadde kipya kyajja mu nsi nga kipya nero tebanna kitegeera bulungi ate biyikwasa ebireka nti kati bireesewo akanyamberege akazibwa ennyo mu nsi naye nga kati bintu bwekwasa ono kakati Trump waliwo senate omu akulira appropriation committee eya gundi ya Congress yagambye nti esente ezigabibwa nze nzirinako omukono I will not give them a single coin. Babasaza kinene nnyo babalekedde almost $57 million. Banga almost botunulya budget ya WHO
ebitundu nga 15 ku 10 byonna biva mu ggwanga eri America. Kati akanyambere kagenda kujjamo kigenda kumirirawo kitya kubanga yaga tuteka mbyabufuzi ekisala kye tulimu kati kizibu nnyo ffe tetuli color blind tutunulira embeera nga bweri era tuyamba buli ggwanga okusinziira ku busobozi bwe tuba tulina munnaffe Adina mbwagenze maaso ne yeewozaako nakulwajjo nze ndi mukambwe nnyo ate gyali Trump ate muveeko ye naye nze engeri gye bakwata ekintu kino ensi yonna eri ku bunkenke because of their ill advice. It was too bad buli kintu kyonna kye bayogera kyategulula mukoka bomu yali ntege nga yeetaaga kukwata bukwasi naye ate bano ne bateera ensi yonna kazambi n'alabika nga asaasaanye bwe twogera wano wali ffenna tuli ku bunkenke lwa muntu omu atasobola kulabika nti kubanga bano argument yaabwe eri nti singa bo bennyini tebagendayo begin with amawulire gavumenti ya China ge yabawanga ge bafulumyanga eno nga ge bawensi kati olwaki tomugamba nti gende wammwe olime emboga eggwanga ensi yonna bebakiteekezza ku bunkenke buno bwe tulimu olwaleero lockdown ze tulimu Trump mutuufu ne tiimu ye yonna bonna baavuddeyo ne batabuka makongresi yonna yatabuka kubanga yagambye nti okuggyako nga leadership y'ekintu ekyo ekyuka naye ng'abo be bakyali mu mitambo gy'ekintu waye Antonio yavuddeyo Guterres naga nti abannaye mutunenyeza bwereere ekintu naffe kyatusukako obusuusi talina bye kyasukkako gavumenti ya China yamukwata nemuteeka mu nsawo zaayo n'atandika kukasuka ng'afuuse muzindaalo kati ensi yonna tuno tuli wansi wa bitanda tuli mu mikwesisi tuli wansi wa bitanda because of the incompetence mismanagement of a few people nti pandemic eno baali basobola ogikwata ne bakikontaininga nga kikyali mu Wuhan bwennyini kubanga ndowooza ekizibu kyava mu cases zaabanga nnyingi naye nga teboogera ekintu kyali kyatapukira dda muli munda naye nga beekuniza bandi kikoze kubanga kakati bo beyataasa ate bakivuddemu bakirekedde ensi endala zikafuira singa lockdown gye bakola ku Bay province bagikolerawo mangu argument eri nti n'abasawo aba World Health Organization ne bagenda ekintu ne bakirwanyisiza wali ku ground zero naye tasaana nakudda wano e Uganda kukyala nawe naye tuli bannamukago ndowooza ate tulina okubaka twongemu akasimba sisobola nakumutunula nako nze nange kati awo kwe buzibu ffenna ensi yonna ekitongole ekyabyabulamu mu nsi yonna naye kakati tugenda kula tutya kubanga buli omu jaddukira ffe baakatuwaayo obuntu obugenda okuyambako okutestinga bannayuganda bwe tubali tukozesaawo we are not interested in kutuwa bintu biri tetwagala balwadde n'omulundi n'ogumu kubanga be baavaako akazibu okutagalimba kwe kwennyini kwe kuleetedde ensi yonna akanyambere katumuveeko tukomewo ewaffe Uganda lunaku lwajjo pulezidenti ng'ayogera yalambika yawa directives ziri ebiragiro biri 3 kati wetwogera byateekako eri eggwanga bodaboda bazigambe zikome essaawa 8 ogw'emisana ne bwe zikoma 5 zibadde zikola kyenyi zitwala emigugu ogitwalawa okujijja otuma mmere ne bakuleetera ebifuluusi n'ogenda n'otuma ku dduuka ne bakuleetera deliveries zibadde zikyagenda mu maaso kaakati ate emergency ezimu zibadde zikola n'ekiro omukyala agenda okuzaala tewali motoka emuyambako bodaboda nejja n'emuddusa mangu azigambe zikome essaawa 8 ogw'emisana anti ndowooza bazizuddemu akazibu zikyatambuza abantu bwe buzibu zikyalinamu akazibu ate kasita baazuula omu ku bo nga yasaasaanya obulwadde kyali kizibu nnyo tekyewalika ekyo kuba ogenda okutracinga cases ezo kuba minisita yagambye nti bakyanoonya abantu 1,800 abayita ku kisaawe bokka cases between nga 3 March n'okutuuka olwaleero abantu abe bakyanoonya 1,800 kati tolaba ekizibu kubanga kaakati ono wa bodaboda gwe bagamba ow'ekitende yatwalako ku muntu yava Dubai bwe yamutwala ate n'avuga abantu awo ab'enjawulo kati akanyambere ge kyakali eruddawo amaanyi nnyo kinene nnyo ekyo ekizibu kyetulimu kyamaanyi nnyo awo naye okunoonya ndowooza abantu abo bonna kati kigenda kubeera kizibu nnyo ebbanga erisigaddeyo banaaba bamazeeyo kuba cases ezo nga nnyingi
mutwalo gumu kanaana ate abo banyonyi bokka abatambulira mu nyonyi ku twesinga ku kisaawe gundi balinayo egundi gye bakikolamu nti omuntu omu abukasuka mu bantu basatu ne babwongerayo abasatu abo ate nabo buli omu n'akwasa basatu multiplier effect yakyo nzibu nnyo simanyi bwe tugenda kikola ekyo kiyinza okubaamu akanyamberege naye ate ndowooza cases eziri community infection ziri 13 sofa 13 wetwogera nti ku bantu 53 bane 13 be basobola okusiiga muntu ku muntu bana omwenda basobola okubakwata ne babajja ku kisaawe kwennyini ne basobola okubakwatira ne babavumbagirawo bano balala 30 kati be babadde mu karantini be basobola okuteekamu ne basobola ennaku 14 ne bazuulamu abo 31 omwenda be babatambulira ku nnyonyi be bakwata nti olwatuka babati ne bapima temperature ngegenze waggulu ne bamuvumbagirirawo ne bamutwala mu ddwaliro nasobola okuba nti bwatestinga ne bazuula nti alina ekirwadde naye anti ekizibu mu mawanga gonna kakati nabadde nkebera abakugu kye bagamba bagambye nti amawanga okulirizinga lockdown gye galiko kati gateekwa kubeera very careful gayinza okuleeta ekizibu kye batalabanga nako kyekizibu kye nalabye minisita w'ebyo njigiriza bwe yabadde ayogera ku kyaki ku kyokuta amasomero nalabye ekitegeeza eggwanga lyonna oba olijje ku lockdown era kyekitegeeza era waddewo akazibu k'amaanyi kubanga ndowooza ye yali awadde guidance yali takitadde nti bwe kigenda okubeera yagamba nti nga 27 as long as tusose ne tukola assessment netulaba effect y'ekirwadde kino oba tunaasobola okuta amasomero naye ndowooza ate kiyinza okubaamu awo akazibu tulina cases eziriwo nti bakyalina traceability y'abantu abo okubanonya gye bali mu kaseera kano tukyalina 53 okukita amangu ago nze mu bwalumu bwange okuta amasomero buli mwana yenna adda ku ssomero nsooka mukebera n'abasomesa baako which is quite impossible kijja kusoboka obukadde 15 bwe buli mu masomero gano gonna bwe tunuulira kubanga they are asymptomatic cases ajja kujja omwana jogu nze edda nalabya nga nkyali n'abaana abali mu secondary nga abaana omu yajja n'ekiku ku ssomero essomero lyonna ne libuna ebiku naye kakati I don't know how we are going to guard against this ate ku kasita ogamba nti amasomero gakoze eki ogatadde eggwanga lyonna oba olitadde era yentambula okubatuusaayo bonna ate tolowoleza mu babisulo bokka abadde tulina okubasomba tolina bwoteeka takisi oba oziziza ku luguudo bodaboda oba oziziza in full force nezina emmotoka ozigamba mbu ebeeramu omuntu omu babiri kiba tekikyakola omusajja alina abaana 6 awaka bonna abapakira omulundi gumu batwala mu masomero ag'enjawulo badde ate nga okiyinza okuba ekizibu ate okuddamu okusiba bw'oba otadde okuddamu okusiba kubanga president yagambye nti kati bano inconvenience it is not about inconvenience it is not about happiness kubanga eriyo n'abagamba bugambye nti I am bored mpulire waka wanteme njagala kutambula mu butambula naye omukulu yamugambyemu akantu kali bwe yabadde awa submission kozi awo tebibeera bya mwami na mukyala ebeera first lady na president yabadde minister ya first lady tebyabadde minister ni president kubanga n'omukyala era yamuyise Mr. President kakati Mr. President yazzeemuko n'agamba tujja kumala kulaba mbeera bweneebeera so it is guidance nungi kiri automatic nti 27 yes kuba bannayuganda badde bafunyemu essuubi nti first lady yagamba 27 nga babalirira bafuuyira kano ezituuka 27 abaana badde ku masomero walina ensonga gyayogedde ensonga ya UCU baali balemeddeko okuwa abayizi ebibuuzo ebya online ebyo nti babikole era president yagambye nti nange kuno kubeeranga kulaba nti ennyumba eri ku muliro ate gwoga nti banjalire obuliri neebake naga kintu kiyinza kgenda mu maaso kuba nti luno olutalo lwe tulimu kati lwakutaasa butaasa nsi bino ebibuuzo bisobola okujja oluvannyuma lwonna kwandi baga nti ate ffe twagala kumalayo kaliculwamu tumalirize abaana bakole ebibuuzo online badde tubeere nga tumaliriza nabuuza ani agenda okubinvigilatinga
mugoba ki mu kiseera kino okulabika nti temusobola kulindamu online exams people do courses for 3 years nga bazikolera waka. That is the way we are going, by the way. Kino ono corona ajja kujjawo classes zino tujja kudda mu virtual classes. Eziri physical zinzo okuvaawo. Zigenda kuvaawo. Kakati university yabadde ekoze innovation. Naye ndowooza ne bagamba nti abamu bayinza okuviiramu awo boolyawo. Anti buli muntu ate aba UCU babadde buli omu bamuwa gundi. Bamuwadde dissertation genda okola biki ne bakuwa ne topics olina okubanga okola research then osubmitting online. Naye ndowooza babagaidinze wanaga nti olw'embeera eriwo abaana bayinza tera okutaataagana abayizi abalala noonya biki research nga yeetaagamu okugenda okunoonya ebitabo ate ndowooza mu mbeera etali nyangu nnyo wadde tubeera online naye ng'ate oba weetaagamu okusomamu n'ebitabo osobola okukompayalinga bino then olabe abantu baddeyo n'ebitabo byabweka. Waliwo oyinza okugerako mu public library nga naye ate enzigale. Waliwo good UCU erina online library. Kakati ate era oyinza okwetagamu ekirala ekyenjawulo kati awo inconvenience eyo gye baagala nti tomanyi baataasizaamu bannakyalo bambi abatalinaaki abatalina devices neziyinza okuyambako. Naye kakati singa UCU etandika n'ekyuka omulundi gumu n'egamba nti tufuuse online university. Ate era kakati awo buli mbuzi ngedda ku nkondo yaayo kitegeeza nti awo bw'oba tosobola then olina okunoonya ate ekibanja ewalala gy'osobola okubanga otuuka neweetaasataasaamuko mu mbeera enzibu eyinza okuba nga ekujjidde mu kaseera ako. Naye waliwo ensonga gye yagaye nti security teams ziraka zaagala fuka rebellious mu kulabika nti bakwasa law and order. Agambye balegezaamuko okuva lwe yabagagumbula mulundi guli ogwasembayo kati balinga abagawabuga nti kabadde bali batunule butunuza ekintu nga bwe kiyitawo. Nze bwe mba nzija mpita ku road block 2 ziri tough and serious. Sinalaba kulegezaamu n'omulundi n'ogumu. Yagambye nti kakati bw'atunja kamera eziza alabanga abantu babakkiriza ne batambula butambuzi. Emmotoka wayogera ku motoka wano zi pick up ne double cabin ezo yazigaye teziddamu kutambula nga tezirina bintu kubanga ageze tulanga buli omu double cabin ngeyitawo buyisi. Waliwo bye nalabye ebintu ebimu bye tuteeka mu nkola. Actually aba security be babadde bagezaako okukyogera ekyo naye nga ndaba tekiri practical. Okugamba nti abo abantu abatambula nti ojja kukola ki, ojja babuuza kadi akola mu wino nti ndaga kadi olagawa nti ngenda mu katale kutunda mmere kati ate agenda ogigula n'omubuuza ki agenda giguza ki ekipalati ekigula emmere kinayakona nekyagitunda kubanga okkiriza oli agenda ogitunda anaabeerayo yekka alina okuba ne bagenda okuguza kati bo ogenda babuuza ki kakati awo nakukanya ate tojja bawerekera paka nga amaze ogigula ntuka kasente ddala abadde agenda kugula mmere omulabe agiguze ate azzeeyo gy'avudde omulala akwata shortcut asobole okutuuka amangu asale ku lugendo ajja kukwata ate ppanya mulala nnyo okumutuusa gy'alaga tajja kuyita mu kkubo lirimu. Nekino bwe kiri era ekyemmotoka zino zeyagambye mulimu buno obumotoka obutono mulimu double cabin kuba kati bazaagala nga ziriko emigugu bw'anaaba atuusizza omugugu ate okuddayo agenda kunnyonnyola atya awo kubanga agambye nti ayagala nga waakiri eraga nti eriko omugugu gwatambuza double cabin ne buno obutono ayagala bwa migugu bokka kati atambuza amaze okukola delivery bw'anaaba addayo agenda kunnyonnyola atya awo namwe mulimu akalipo ako nako mulimu akalipo n'agenda okukima ebyamaguzi agenda kunnyonnyola atya kubanga ogambye nti oyagala ya migugu naye agenda okukima ajja kuga nti ngenda kukima bintu waneeno kubitikako mbiriko emitwalo egyembi oba ngenda mu kikuubo okugyayo byamaguzi mbitwale eka agenda kunnyonnyola atya ate awo era bajja sigala nga batambuzaawo awo complacency ndaba nga nayo ejja kutambuliramu awo era ekirala kiyinza okutambulirawo awo bagenda kulimitinga batya okumanya nti eno emmotoka kati kituufu ya byamaguzi bajja oba eriko obutungulu eriko enanansi eyo it is okay then emaze okukola delivery eddayo okukima ebirala egenda kuba erungamizibwa eti eyo kizibu kakati awo yenteekateeka eyo ndowooza abakulu n'ekyo baali badde bakitulamu ne bongera okulaba emmotoka kituufu zijja sigala nga zitambula era abantu bajja kukozesa olukujjukujju lwe badde bakozesa basigale nga bazitambuza
kubanga nezino kati ndoza dabadde bewozaako mu ngeri eyo ngenda kukima ngenda kuleeta ne batambula n'ekiro nga esawa za kafizi mazo okuyitako nga beera ye ate wabeerayo gundi mu kikubo bakola ekiro oyinza bba ogenda kukima matooke mu kyalo obudde bukutte okukkirira mbalala kuleeta matooke naye naddabo kabiri mogenda okugaleetera kuba akamotoka akatono wano tukimanyi nti dwabo kabini zisomba matooke kakati awo bwe buzibu zibadde nga zita oli akwata ensawo y'amanda emu bbiri n'agiteeka ku mmotoka tevaako n'ogwo mugugu tevaako yesigala ne yeetooloola gy'alaga yonna naye ng'eriko ensawo y'amanda n'enkota bbiri ez'amatooke waliwo gwe nalabye akuŋŋaanya n'ebisaaniiko ebyawaka byonna n'abiteeka mu bukutiya n'avuga bibeerako buli lunaku mugugu ebikuta by'amatooke mugugu gwatambuliza n'asigala nga akola emirimu gye ndowooza olaba bannayuganda tebaggwayo babatayiza wano baleeta kakodyo kalala babatayiza eno bakyuka buli ssaawa ne baleeta akaseera akazibu ennyo eri gavumenti okulabika nti erwanyisa ekirwadde kino bo abadduyiro ndowooza bayinza okubanyigirizaamuko bayinza okubakwata abo ogenda bugenzi bwebadde babeera ne mu stage ngaawo abadduyiro nsanze ne wano nga babakutte babiri bavubuka kumakya obalabyeko sibasanze ndowooza nsanze bamanze okuyingira akaduukulu bayagaa nti temubakuba mubakwate bukwasi museeko handicaf naye ku ssaawa zine 10 n'ekitundu babadde badduka biki ebyo ndowooza obudde beera bukyali buweweevaawo tebaagala nnyo nsindikagana eri abeera akedde naye kafiya batannaggwako 12 kitundu agenda kuggwako buguwe tulaga waneeno ate tebalina kye bagenda kukola naye babadde bavubuka bato ddala myaka 18 17 bagala bali kati abayinza bati babadde mu dduyiro oba oliawo bebagala element ezo okulabika nti bazieliminatinga mu society babeeko bazitereka ayinza kati eyo disgazi ya ddiro gye nagamba nti abala beekwasa mu dduyiro naye nga bamenyi b'amateeka kuba obadde tuyawula omusanga ayambadde engoye za dduyiro ezikolerwa mu dduyiro naye nga mumenyi w'amateeka mu kwogera kwa pulezidenti waliwo ekintu ekitawoomye ekitakoze eki ekitanyumye tekyanyumye n'omulundi n'ogu era olwaleero wajja kubanga waliwo information gye bataamuwadde buli wantu wonna n'owulira nga basiridde bwe tunadda ndowooza tunagyogerako eyo tugenda mumulamu katono nnyo bwe tudda tugenda tandika ku nsonga ya mwamirumu eyo ensonga etanyumye ate nga omukulembeze gwayo yali badde oba oliawo agikoona katumulemu katono omulabi wa Soul TV tuyagenda maaso Omunnyo Ku Makya Muhammad Wamala n'omwana wa Mr. Mukatudde Yes, mwana Soul TV tukulisa mukumulamu okwo tugenda maaso tutunulira ensonga ezakoze mawulire olunaku olwajjo twali tumaze okulaba nti president olunaku olwajjo yayogeddeko eri eggwanga n'abako ensonga ez'enjawulo zeyalamise kati ate tutunulire amawulire ge tulina olunaku olwaleero gogo ogwedde ki omwana wa mitandika mu Daily Monitor oyo olabe Daily Monitor tubadde tugambye kali katukaddire tugenda tukaddire tujja kaddira kakati Daily Monitor alimu omutwe ogugamba nti abagwira bawe enguzi ku nsalo ya Uganda nga baziwa abakuumaddembe basobole okuyitawo era nga Daily Monitor agambye nti olupapula luno lutegeezeddwa nti ab'ebyokwerinda abakuuma ensalo za Uganda baweebwa $50,000 okukkiriza omuntu okuyitawo nga talina abaali n'omulundi n'ogumu ebyo nno bye bimu ku bigendo tukolera ki akanyambirigi kakati awo otanyinyiza musajja wa World Health Organization kubanga omusajja bwakugamba nti nkuwadde obukadde bwa $3 tondeetako nankani olabanga pensioni yagimazeeyo kakati katulabe baabano babongedde bagambye okusinziira ku bantu ababulijjo ababeera mu kitundu nti abantu abasindikibwa okukuuma ensalo za Uganda mu bifo ebiwerera ddala 103 tebalina kye bakozeewo n'omulundi n'ogumu nga abayita ku mazzi ne ku ttaka mbu baweebwa enguzi okukamala obumazi
ne balyoka bayingira mu ggwanga era abo bayinza otuleetera akanyamberege. Ensalo zino ezoogerwako eya DR Congo, South Sudan, Kenya ne Rwanda. Eyo yo DR Congo kituufu bakwata n'abasajja luli ab'ebyokwerinda baali bamaze okukusa abantu bano. So simawulire mali ga bulimba bakwatira ddala abaabwe bennyini. Nga babakola ki? Nga bakukusa abantu okubayingiza. Bankutte bansibidde mbuya Gwanga Kasirye yagambye. Kasirye Gwanga agamba nti bamukutte kiki ekyamukwasiza mbuyaganya abasirikale be babadde bamuwa omukuuma kaakati ne bamukwatira embuya bwe yabazizaayo ye bw'atyo bw'agamba. Ate gamba gye gagamba mbu babadde bamukoze eki? Bamuzizaayo ekambu. Bamuzizaayo nawulidde bagamba mbu ali Camp David. Camp David eri gye yakuba amakanda. Kati wizi fooling who? Tetumanyi. N'ensonga za kinnamagye anti nedda za kinnamagye naye za ggwanga. Za ggwanga kazi. Kaakati awo bwetubuulira ekituufu waliwo ate gwe batakusiba nti ne bamusibye. Ajja kunnyonnyola kuba kati wano ndowooza era ensonga ziba zigenda mu Army Council kubanga ranka y'omukulu ono yava magye ye bw'agamba takyetaaga bakuumi amagye yagavaamu. Ayagala kubeera civilian wa bulijjo kuba ndowooza era byavudde ku mbooko zino zabadde agenda akalakata abantu mu bitundu by'emityana. Yabagamba jabba kuba gavumenti erimanya kyeri musiima. Walabaze nti ate ebitongole bikuuma ddembe biri ku spotlight olwokuba nti byagezi maaso nebikuba omukyalo ono bwolengera ekifaananyi ekiri wano. Wabula baama bamukubye. Omukyala bamukuba nnyo. Badde ndowooza bamuyiridde asidi. Bamukuba bambi. Feesi yonna ewulubadde. So ebitongole bikuuma ddembe omukyala Helen Drisilu. Ono pulezidenti gwe yayogeddeko olunaku lw'eggulo. Nti ebitongole bino bannaffe abeero DU poliisi n'amagye mulabika ate temubeera liberias bwe yabagambako ate mulabika nti mwabadde muzikizzaamuko naga nti atajja bakolako bwe yabagambye okugenda maaso. Kaakati bwe baba baagala kutaasa muntu butafa ate n'omukuba ekyenkanidde wano gwakuba tobeerako obwongo nga buliko ekikyamu baakuba mwana muwala nno nyabo bamukuba nnyo. Olaba ekifaananyi kikulaga bw'ati bw'omutunulako oyinza obutaddayo kulya kyennyanja. Wuno zikanula yenna azimbye feesi ebiwundu byamaanyi nnyo era ndowooza wano waava president n'omukyalo gwe baakuba mu kibumbiro eno mukyalo ow'olubuto bwe baavaayo ndowooza n'alagira omukyalo Lieutenant Colonel Edith Nakalema okubanga ate unity ye yevaayo egende mu maaso eyambe ku bantu abanyigirizibwa. Ate kati bwe kyavuddeyo naga nti waliwo cases ezazze bano ne balegezaamuko naga kale katulengere ebintu binaatambula. Ekitali kirungi nnyo. Baabano babuuza batandise okunoonyereza gavumenti enoonyereza kuwa boda eyakwatibwa ekirwadde kya corona yakijjawa minisitule y'ebyobulamu etandise okunoonyereza kuwa boda mu Wakiso district eyavaayo n'azuulibwa nti alina ekirwadde kino. Dr. Henry Mwebesa Director General ow'ebyobulamu mu ministry yategeezezza olupapula luno nti bakyebuuza engeri omusajja ono gye yakwatibwamu ekirwadde tagendangako bweru ate nti tabamanyi nti oba yalina ekitegeeza alina omuntu gwe yatwalako. Yavugako abaali bavudde e Dubai bwe waava akanyamberi gaako naye kati awo tetumanyi bwe yavuga yava e Dubai yayongera kuvuga ate baani. Abantu bangi byagenda boda esobola okuvuga akedde olwaliro ng'agenda Mbalala akedde ng'agenda Mityana kakati ate bw'atuuka naye nayongera n'asaaba ekirwadde. So kanyamberege kamaanyi nnyo okunoonya abantu bano omusajja ono afiiridde mu kalantiini. Omukyala abadde ateeberezebwa okuba n'ekirwadde kya corona mu Koboko afiiridde mu kaluumu ke kinene gannaku. Wano abakozi bagamba nti gavumenti eyimirize NSSF ne peyi ate bateekwa kumuyimiriza ate tunaasasuza ki emirimu giba tegitambula then peyi tajja kusobola kugendayo ne kano ke batemayo kagendeeyo tekajja kusobola kugendayo. Ate ye peyi ali very clear kubanga n'erinnya ligamba pay as you earn. Now if you don't earn you can't pay. Kakati awo ndowooza kyo kiba kiriya kino ne NSSF subscription eyo. Abakulu baagala ssente nno bayinza obutabiwuliriza. Bayinza okugatta emirundi 3 n'osasula peyi local service tax biki byonna ne bakukuba biiru gy'otalabangako. Wano era ebifaanyi biri bye watugambye ebyabagenda mu maaso okubanga bafuna akaguzi mu kuyingiza abagwira. Enjala ani akuwadde akatebe eyolekedde ebitundu bya East Africa
lwaki lwa corona. Bakulaze abadde monitor engeri gy'osobola diri ositeekwa okwambala akakookolo. Bakayita kakookolo oba keko kakookolo. Ekitongole eky'ebyobulamu era mu nsi yonna kyavuddeyo ne kirambika kubanga kyawadde guidelines ez'enjawulo. Luli kibadde nti omuntu omulwadde oba n'omujjanjabi balina okuba nga bambala akakookolo kano. Nakati bagamba nti singa ogenda mu bitundu ebyo by'olabanga naye birimu akatyabaga yambala akakookolo kano. Naye obeera nga wooli teweetaagisa tewali nnyo tolaba mbeera eyinza kusigawo kirwadde oli wadde mbo sigala nga ate onaaba bunaabi mu ngalo n'okukozesa sanitizer okusigala nga weetangira ekirwadde kino ekya coronavirus. Okay, poliisi inekuta ababodaboda ababadde babbira ku bodaboda nga basika ensawo z'abakazi. Akuyitako n'alyoka agisika n'osigala ng'otalantuka ogenda okulya ku ddimwa ye n'adduka n'ensawo yo. Bannamawulire bagambye nti obukaawu engeri gye babakubamu emiggo ate bajja gigumiikiriza. Baluddawo wano beerudde eri Mwaya mu district. Wano bagamba nti n'abanafu abaliko obulemu nabo babuuza nti bo bamalako batya mu mbeera ne ya lockdown. Naye kaakati bannange okimanyi nti Kampala tekyali mulalu n'omu bategeera batya nti bataddewo kafyu. Gwe weebuze Tiyagasi bw'abeera agenda okuba mu kibuga bonna ababeera batuddeko balagawa. Kubanga otunula paaka empya aweeri paaka enkadde awonna wonna akatale k'abalema n'oyambuka waggulu awo wabawo abatudde ku kkubo. Bo balamu. Naye embeera bw'etabuka balagawa mu ddakiika ntono nnyo nga tukyalabako n'omu. Bali emyala gye bagendamu. Kati balazeewa kati tebasobola kujja mu Kampala kubanga ababawe ssente tebaliimu. Baba bavuddewo okujja mu Kampala okusooka. Basula mu bifo ebiriraanyewaawo Katanga ani. Kakati ne bannaffe abaliko obulemu baga nti embeera bamalako batya kuba ataliyo aliko obulemu atalina akawuka akaleeta mukenenya yeetaaga otambula okugenda okufuna eddagala lye ne baga nti embeera ebatulugunya. Okay, kampuni zino zongedde okugaba ebintu okudonatinga okutona. Minisita asabye musigansimbi okuyambako gavumenti. Bakulaze wano ekifaananyi Katikkiro wa Uganda, Ssaabaminisita wa Uganda ng'akutte cheeke yavudde ewa Ssaabasajja Kabaka abukadde 10. Naye ekyatwewunyisiza nti basobodde okwogerawo erosi wano eyawaddeyo akakadde. Ssaabasajja ne bamuleka ebbali ne bamusembyayo Buganda ewala. It was by the way. It was an oversight. Waliwo eyakikoze mu bugenderevu. Anti ndowooza that was intended to embarrass the president. Tosobola mu kintu kyonna. Can you imagine the prime minister kept mum about it ngate yawaddeyo submission? Ndowooza ekikulu kati list ezazendo zabadde zanjawulo list yasomeddwa ndowooza olunaku olwajjo yabadde evudde mu ministry ebyobulamu. Ono omukyala America lolo okutu akulira komite eno ndowooza ate naye badde list eyiye naye ndowooza baali badde bakikoze nga bukyali ne bagwanyiziganya empapula ne batikako abantu kyakoze si bulungi. Abantu tebakirabye bulungi kubanga Ssaabasajja yarangiriddwa nga bwagenzeeyo nga ne people power tennabakukwala. Naye people power baajogeddeko omukulu n'agikubira emizira gy'amaanyi nnyo. Ate kuwaayiriza pulezidenti naye yayogeddeko engalo zabadde z'amaanyi mu audience people power ngenge ne bagikubira kakati awo mbasiima awo muli people power ddala muli bantu b'abantu. Gemaanyi g'abantu ekyo kyabadde tekyadde kirungi era ndowooza okutwala akapapula toyinza kulengera kamyu nga kasitami n'ogamba nti tolengedde enjovu ng'eyimiridde. Tekisoboka. Tekyadde kirungi kiyinza okumalamu oba oliawo ate abantu amaanyi naye ndowooza omukulu yeetonze n'agamba nti mutusonyiwe it was an oversight. Weewaawo ebintu bikyajja bingi walaze wa kifaananyi prime minister emmotoka ezawuliddwa bannaffe kyamazzemu amaanyi sijja kutwalayo zange ndowooza tutuweeyo yazikwasa pulezidenti yennyini ate oba lwako lisiti tebazigira tuweeyo tuleme kugwa amaanyi tuyambe wabula ebyokusaaga nga biri awo kyabadde kibi tekyadde kirungi tekyanyumye era tekyawomye eri abantu gwanga lyonna tekyanyumye kubanga onoyo role model ate bw'abaako message yasindise eri abantu kubanga ndowooza balina kukwataganya basomye n'abatutte kilo z'obuwunga 5 naye miliyoni 10 gattako ensawo z'obuwunga 10 gattako ebikozesebwa babiyita PPE
personal protection equipment eziweebwa abasawo tanka z'amazzi. How can you forget that really? Ensobi yakoleddwa naye ndowooza tejja kuddibwamu kubanga bano bakulu n'abakulu bandi badde ndowooza buli omu ategeera munne kubanga ate ndowooza ye Ssaabasajja message gyawa n'okulabika era omulangira bwe yagamba abantu mugondere ebiragiro bya gavumenti. Message ya Ssaabasajja yatuusa era ndowooza gavumenti abeera agikwatiddeko mu butongole okuba nti mu lutalo luno olw'okulwanyisa ekirwadde aba talekeddwa mabega. Weewaawo mawulire mangi tetuyinza gamayo naye katugendeko mu geebweru w'eggwanga tulabe tulinawo kyawo bwe tunulako ebweru w'eggwanga. Amawulire ageebweru mangi gonna googera ku kigambo kyaki kya COVID-19. Kaakati bagamba nti gundi ono USA tudagambye nti abalwadde abasinga bonna aba COVID be batadde kuki ku ventilators okubayambako okussa tebajja kuwona. Bajja kuwona ate basawo be bagambye gundi nga yagivuddeko Boris nga yavuddeko yabadde ku ventilator n'agivaako. Kaakati bwe baga nti tebajja kuwona then ate baba bamalamu. Governor wa New York Andrew Cuomo agamba nti abantu ebitundu 2 ku buli 100 abateekeddwa ku ventilators be bajjo zivaako nga balamu. Mwamene musoko nyele ventilator abantu bayinza okulowooza ntwogera ku bomoli. By the way kintu kye bayita omuntu bw'atuuka ogenda mu ventilator yes nga tekamuyambako kitegeeza kaba kavunanyizibwa ku kussa kw'omuntu kubanga baddira pipe ne bagiteeka mu ndeeri nga yemuwa omukka yemuyamba okussa ne bwekiba kubanga oba okukozesa emmere era bayita ludde. Very few people abava mu mbeera eyo ne badda engulu. Ono kyagamba kakati ye ventilator eyo abantu abagobeza ventilator kyeki kyetwogerako oba oliawo babamanyi nga bumooli bwe bayita ventilators obwo naye ventilator mu lulimi olusawo ke kumamiro kanyonyodde kubanga waliwo abantu abamu be bateeka oxygen kuno kungulu naye bwe kituuka okubeera nti ayingidde munda yembeera ebisusse ogw'obulamuzi kuba eyita mu nozo canal nesobola okulabika nti eyambako amawuggwe okupampinga oxygen oba okuba omuko gwe tussa ng'okusobola okugufuna nga toli ku oxygen ono weebweru gwe bakuteekako naye ate omukulu ye Boris yabadde aliko ekyo osobola okulaba embeera eyo nti obeera mu intensive care gye batwala abayi taasulewo nga yali ku mimwa naye Katonda yasaasidde. Prime Minister eggwanga erya Bungereza yavudde ku mbeera eyo agimazeeko ennaku kati lwakusatu naye bamugjeeko ku ventilators ezo naye era teyazuuliddwamu na kirwadde kya pneumonia wadde yabadde alina olukololo lw'amaanyi nga ne temperature oba ekibugumu mu mubiri nga kyamaanyi nnyo. Tulinawo ki ekirala awo kubanze bwe nina wano New York Times awandiise n'agamba nti munnaffe Bernie Sanders asuspendinze campaign yabivuddemu alekedde Joe Biden agambe ebintu biraka biganye agambe talida walabiranga agenda kulya ekintu kino kati naye ko kulonda kunaabayo mu November kubanga nalabye mu ssaza lye Wisconsin bo babadde balonda bo babadde bakola primaries zaki za DP abazungu bo bali very keen bayinza okulonda bo tebagenda by adult suffrage ndoza bayinza okulonda mu mugundi zaabwe state zaabwe ezenjawulo 50 n'omusobyo obuli abayinza okugattagattamu ne balonda mu November balonda November omwaka guno kalwa akagenda kugenda mu ggwanga eri America naye Bernie Sanders yamu abadde avuganya ennyo mu mujjukira kalwa akabadde kagenda maaso mu kibiina ekya DP okulondako ani agenda okuvuganya munaffe Donald Trump naye agambye nti olw'embeera eriwo tekyagenda maaso obuwagizi bwe bwonna abulekedde musajja mukulu Joe Biden alabike nti agenda atonka ne munaffe Trump dinda trip yafudde omukyale yakola olugambo nti bannange wuno President Clinton yayagala gaalo yafudde ng'alina emyaka 7 yes yafudde ekirwadde ekya pancreatic cancer cancer w'omu lubuto omwo yamuse mujjukira mu mwaka ogwo Bill munaffe ng'agenda maaso akawala kamwesibako katigaalo ono yavayo yali whistleblower ono era abadde public servant mu ggwanga eri America mukulu gwategeeza nti yafudde ekirwadde ekya olupapula kwa Guardian lugambye nti lockdown eri Bungereza bagenda gyongeramu yabadde yakugwa wiiki ewedde bagambye
ngeri abantu gye bakunkumukamu bagenda gyongeramu tebasobola kukola kyafujjo okubeera nti bata abantu ate abazungu n'obatta naye bwe nabadde ensoma eyo bagambye nti zino ganga style staff ebaddeyo yaka kituufu abantu tebakyatema bannaabwe biso bonna bali mu nju gali era wansira ku mbeera bagaye Pakistan ate bo kati poliisi etabukidde abasawo ebakuba ebitagambika kuba nti embeera ya Pakistan nayo erina ekirwadde kyamaanyi nnyo naye egambye nti ate kati abasawo nabo baadde bagenze ku sit down strike tebalina bikozesebwa anti Pakistan akanyambere gaakaliyo waliwo ekibinja ky'abasiraamu ekyagaana okugalawo emizigiti nti bo bajja kusaala kati awo kibalyanga kirya mungu butesobola kisobuwunga besaaba mwesaabe kakati abasawo baagala nti bayinza kgenda kuba embeera bwe basawo lockdown bo ne bagaana okugenda mu lockdown kati embeera nzibu nnyo abasawo bagamba tetulina bikozesebwa kukwata ku bantu bano ekisooka bangi abafa bangi ne cases ezifunibwa buli lunaku nnyingi kati poliisi mu kifo ky'okuyamba ate okuleeta ebikozesebwa etandise kuba basawo basazeewo ujja okwekalakaasa ne baga katule wansi katuleke naffe tunule embeera nga bweri abantu bafe kubanga naffe embeera bwe twogera kati abantu abasoba mu 7 nga basawo mu ggwanga eri America n'ensi ez'enjawulo mu Bungereza wonna nabo bafudde ekirwadde ekya COVID-19 lwakuba nti balina bukozesebwa ekirwadde kizibu nnyo nti omusawo asobola okukisiiga omulwadde aye n'omulwadde asobola okukisiiga omusawo singa abeera talina protective gears ezo kati bano aba Pakistan bo bagamba nti ate kati obusungu katumalire kumwe abasawo abali badde bako kyebakola oba mulabise nti eggwanga mulitadde mu katyabaga katubakube bukubi awo kyebakoze ate tekiriyo kubanga n'omusawo naye ayagala obulamu bwe bw'aba tayambiddwa Bungereza ewezezza abantu akasanvu abafu naye ng'olunaku olw'eggulo mu ssaawa 24 ezayise bafiiriddwa 938 bali kasanvu mu 9 to be exact abantu 938 bafudde nga America eri ku 108 so kanyambelika kyali kamaanyi you know home New York zagambye nti ate muleeta mirambo mirala ate tulina we tugitereka akazibu akavudde mu ggwanga amawanga gano ag'ebweru bye bifo bino ebirerebwamu abantu ebiteekebwamu abakadde oba tosobola kulabika mukadde wo omutute bamuljanjabiriri tebalina busobozi abantu bafiira mu maka ago gennyini agajjanjaba abantu abo okusinga n'abantu abafiira mu maka gaabwe oba abafiira mu malwaliro kubanga nabo kati teri bujjanjabi teri bikozesebwa ate nga abantu bangi nnyo ekyongedde okuleeta akanyamberege mu bitundu ebyo n'okwongera omuwendo ogwo okubanga gulinnya buli ssaawa kibi nnyo New York Times yangole n'awandika ku nteekateeka ya munnaffe Trump abogodde agambye nti munnaffe Dr. Adhanom ekitongole eky'ebyobulamu mwe mwatuleetera akanyamberege kano naye n'ono omukulu avuddeyo n'amwambale nagaa nti kati kino ekiseera si kyakwerangira byabufuzi ekirwadde ekya COVID-19 temukiteekamu ate ensonga za byabufuzi don't politicize coronavirus kubanga tuli mu kaseera kakulabika ntutaasa ensi zonna yagambye tetuli color blind tetunuulira nti obaona omuzungu obaona atya ensi zonna tuzitwalira kyekimu okulabika ntuziyamba n'okuba nti zaabuka akazibu kano ye bwe yeewozezzaako Kenya ekoze ekyakabi yeewunyisizza abantu ekoze eki ku lukalala lw'ebintu ebiteekwa okubeera ebyomugaso ennyo mu ggwanga nti tebabitagwanirako biteekwa okugenda mu maaso babikole abantu babyeyambise kubanga bya mugaso nnyo eri ebiramu bwabwe bataddeko ebintu bibiri ensi neyeewunya bataddeko walagi ne sigala ebyetaagisa mu kiseera kino essential commodities okuzijjamu omusolo mu kaseera kano obuuku kwaliri abantu ate ffe tugabuga nti sigala tetumwetaaga mu kiseera kino kubanga ate ekirwadde bwe kisanga omunyi wa sigala mu kaseera kano kitema butemi kisala busazi kisawa busaawe ng'obeera luyiira obeera budde obukazi era ekirwadde naye nalabye ne South Africa nga bagamba ebibiina ebirwanirira eddembe ly'abacyoba nti abantu abakozesa ebirala galagalaga babaleke babikozese ku mulundi guno mbu bajja kugwa eddalu kati mu kugwa eddalu kireme kukwata mbuki kizibu nnyo bwe banaabateekako ekugiro naye kakati bano okuga sigala kuba gwe olaba n'abagoba eddalu kati ati abaliko obulemu ku mutwe nabo kibakubi tebakyalimu mu kibuga baalazeewa ye mu kibuga ekyaffe abaawo abaliko obulemu ku mutwe
hati kinagamba tibategeera batya mu kibuga otambula tolina gwosanga baalazeewa kuba president abatambula mbabuuze mulagawa mukasidise mpolampola musigaleeka kati bo baalazeewa bannaffe abaliko obulemu ku bwongo bwabwe n'emitwe gyabwe baategeere batya nti ekirwadde kino embeera etabuse mu kibuga tukyamuke kubanga olaba covid atawanya n'ebisolo emboozi ziraba zikunduze tezirina kakulya tekyali asula kakulya tewali ate kakati embwa z'omu Kampala ziri kabenje zitandise kulya macupa teri asula kakulya konna ate Kampala bakasulewa teri ayonoona kantu era olyaga fumba gye tumalawo tekyali yakwonoona biki luli nalya wakanga mpulira banne bagamba kyayi wakawungezi waaki tugenda kulya ekyeggulu lwaki musaako kyayi wakawungezi tumunywe nga ate tugenda kulya n'ekyeggulu kakati nate waliwo abalunda buno obuntu bwosinga obutayagalira ddala n'omulundi n'ogumu kakati bo baalinga badipendinga ku restaurant z'omu Kampala kati kanyamberege kagusi okubawo leftover nga tebakola bye kati balina okutandika okunoonya ensimbi ezigula kyakyo n'ebirala kati olaba nti covid ate akubye essential gundi economy abantu bangi abanyigiriziddwa tuba tunuulira abantu babujjo naye kati tunuulira ne farms ezo bwe ziba nga nazo zikubiddwa kubanga onoonya kawunga kagula waka ate olina okugulira n'ebisolo kyakyo okubanga zibeerawo okuzitambuza obulamu bwazo so embeera nzibu nnyo ekirwadde ekya coronavirus mu nsi yonna si wano waffe wokawuka ekonomi baatugamba nti eyinza okulayika nti ekulira ku bitundu 5 tubadde ku 6 nga tweyongerayo naye twatugambye tuyinza okugenda butto paka nga 222 okuddamu ate okulayika nti tusitukamu okweyongerayo naye obadde okyali ku nsonga y'abantu abawaayo ebintu twabamaze oluvannyuma lwa okubeera nti betonze tebawadde pulezidenti standing ovation puli adde ndowooza yalina okuba nga asooka naye oba oliawo ensonga yazze bwetu naye ndowooza abakulu bakitegedde era bajja kuba batereeza ensonga zaabwe naye tugenda kuba tuyongerayo mpolampola program Omunnyo Ku Makya ensonga tuba tutunuulira nsonga za kirwadde kya covid kikyali kyamaanyi nnyo kigenda mu maaso kubanga kigoyezza ensi yonna New York egambye nti ate ekirwadde kati kiva mu Europe New York Times egambye negamba nti kati essaza lya New York twana kugamba nti essaza lya New York lina akazibu kaalyo tibatunula state governance federal government ne state government bwe waliwo kati clashes ezinze zigenda maaso tebano basigala buli omu nga alina amaanyi ge naye ate federal government ye yakati esobola okulabika nti singa byonna biganye yo ekyenyigiramu negamba tutambuze ebintu bino governor yagamba nti kati obuzibu bwonna bwe bwavudde n'okulabika nti cases kubanga New York lyessaza erisingamu abalwadde ab'ekirwadde ekya coronavirus mu ggwanga ery'Amerika naye nga akanyamberege kaava ku butakkaanya obwaliwo wakati wa Governor Andrew Chom ne munnaffe president wa ensi eyawamu ey'Amerika Donald Trump. Australia bo bagambye nti bagenda kuba bakiyita ki tukayita kalulwa mu Lungereza bakiyita lottery. Hani akalabye kano kafuna tekafuna anti kwakati ebitanda byakulwanira bya ICU first come first serve ate kigenda kubeera bwe kiti bagenda waliwo professor muyagambye nti bakole kalulu naye kakati akaluwalwa akawangula yagenda kitanda awo kanyamberege kubanga ekitanda choice kati ebalemeredde mu mawanga agamu kubanga otunulira nti omuntu agenda ku intensive care abeera yeetaaga kuba mu intensive care ye muntu omulwadde omuyi bagamba nti taasulewo taasibewo yali ku mimwa kakati oyo omukubirako ekibundi ekirese ekizibu baba bakateeka ku gundi bakayingiza mu ICU omusajja wa myaka 9 ne baleeta owe 12 owekyenda ye avaako kubanga oyo ensi abagimazeemu akabanga nga takyalina kiyetaaga nnyo mu nsi kubanga ti abo yitale ke kanyamberege ke yatuukamu nti yatuuka ekiseera nega nti kakati bano ab'ensanvu meka mubalekeka kati anti olwo kakati bawadde abasawo omulimu omuzibu babagambye nti you make the hard decision basawo bebagenda okusalawo bwotunula ani akyetaaga okusinga ani akyetaaga otunulira ono n'ogamba nti naye ne wankubadde ne abantu tukola nanka ne tukola mumuzeeka ono mutwale mu mochari wadde akyalimu akasambagala kati gundi erieko egindi eye kati ako kanyamberege kennyini kazibu ne ono ye professor abadde agamba tubakube kalulu
nduza nga bwolaba kana ka football otandikira botandika okulunda sayi nemujani mutekawo emitibu olonda noga ona agenda bakasuka ekisente ne bagira oli abagenda mu ICU kakati labo bana musanga ati wajabawo factors endala era ne baga nti ono agenze mu ICU wa 15 baleso wo musanvu kakati abujja kuwenyamu gati ono generation ali mu mekezi ono tumwetaaga nnyo okusinga naye ndowooza n'omuntu omu abeera ono we 15 mu kiseera kino ng'ensi egenda ekunkumukamu abantu bwe muba mwagala kuzzaawo bantu bammwe we 15 yamatalinga mumuleke oli agende byaliddeko abiridde byalabye muleke nono we 15 tugenda mulamu katono omulabi wa Soul TV bwe tudda tugenda batunula ate ensonga ez'enjawulo nga batunda bannaffe abajja okugenda amaaso batuwulire enteekateeka ziri ziti ebweru eyo byentambula biri bitya katumulemu katono tovaawo